atenderezebwa agurumiswe owekitaffe Tonda ne mama namugereka abango obuwangwa buwangire bwabwo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi mazima nkusindikira amazima mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika mwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo kwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo butakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu guluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe Yesu amanyikiddwa nga Joshua Mubw'Omuzimu mu Runyaanyimbe weewaawo. Topic egamba nti obusamizze obutuufu kye ki? Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abagalwa, ndi mukwano gwammwe, ndi muganda wammwe Yesu Mubw'Omuzimu mukadde kano. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga njogera wamu nammwe mukadde kano, nga njogera nga mpitibwa ku kumandwa kw'endiko kati, kubanga kati ndi kumpi ne sseŋŋenda eno, ndi kumpi eri abaana b'abantu, era nga njagambiza okubeera nga ndi kumpi wamu nammwe. Abagalwa, ndaba okuyakaayakana kw'emitima gyammwe, era nga nandiyagadde okusobola okubeera nga nteeka ebirungi oba obwannaggwano n'obulungi ku kiki ky'oli n'okubeera nga nkisimbako essira. Njagala okubeera nga mbajjukiza ku lw'obwannaggwano bwammwe nti tebuli wabweru wammwe, tebuli wabweru oba waggulu wa mutwe gwammwe, oba tebuli wala kuva eri mmwe, nedda. Era nga buli kintu kyonna kye mutuuseeko abaagalwa tekiva wabweru wammwe, tekiva mu mpisa eziri wabweru wammwe, nedda abaagalwa. Kino kiviira ddala mu kikula kyammwe eky'obutonzi kiki kye muli. Kinkwasa ennaku okubeera ng'ebiseera ebimu nga mbalaba nga mwefuula ng'abagwira eri ekikula kyammwe. Mwamanyiira okubeera nga buli kiseera mutambuza obulamu bwammwe nga mukozesa okulamula okweramula n'okubeera nga mwesongamu ennwe, naddala nga muli mu kkubo lyammwe ery'omwoyo. Ebiseera ebimu bibaleetera endowooza mu mmeeme yammwe ku kiki kye mulina okubeera nga mufuuka, naye obulamu bwammwe obw'omwoyo butambulira mu ngeri nnyangu. Kwe kubeera omwesimbu n'okubeera ng'oli mumalirivu eri ekyo ky'oli. Obusamizze kye tuyita spirituality mu Runyaanyimbe kitandika n'okwekkiriza kikyoli. Abagalwa, we kubeera ng'olina ebirowoozo eby'enzikiza, we kubeera nga olina empulira ez'enzibu ezikujjamu, leka kibe, wekkirize nga bw'oli. Omwagalwa, w'obeera ng'olowooza era ng'olina ebirowoozo nti okubeera ng'otambulira mu mutima
Olina okubeera nga otambulira wabweru w'ekizikiza kyo. Omwagalwa si bwe kityo we kiri. Okulaakulana mu mwoyo tekubuuka makyo. Tekubuuka makyo ag'okubeera nga owambaatira ekizikiza kyo. Kituufu, abantu ab'omwoyo babeera bakkakkamu era babeera tebeegulumiza, kubanga babeera n'empulira ey'okubeera nga bayise mu kizikiza kyabwe. Mu ngeri eno kiba kitegeeza nti abantu bano bakkiriza ne babeera nga bakkiriza ekizikiza kyabwe, tebakigoba nedda. Wokkiriza ekizikiza kyo omwagalwa, awo woofunira ebyamagero ne bijja. We wekkiriza ggwe kennyini n'otunuulira eri obulume bwo nga totidde, ng'okozesa amaaso ag'ekisa, we wali ebyamagero byo. Omwagalwa, buli w'otunuulira enneeyisaayo yonna ey'ekizikiza oba emize egyo egy'ekizikiza, oba olaba omwana mundaayo abeera atidde, ye omwana ono abeera yeetaaga amaanyi go, abeera yeetaaga oggule omutima gwo osobole okubeera nga otunuulira bwenyi n'omwana ono. Naye nga amaanyi agataggwaawo agabulamu agamanyikidde nga Christ energy ge gakuyamba okusobola okubeera nga ozuula obw'omwana obuli emabega w'omwana ono abeera atudde mu kizikiza, abeera atudde mu mize egy'ekizikiza. Abagalwa, kino kakuniza eri mmwe mwenna. Kino kyakusoomooza osobole okubeera nga mu kifo ky'okulaba ekizikiza olaba obuto obutudde mu mwana wo. Omwagalwa, buli we weesongamu ennwe kibeera kitegeeza nti obeera weesindika mu kkubo erimu eddala, mu kkubo erimu eryo gye watandiyagadde, kubanga oba olowooza nti okola kituufu era obeera olowooza nti ky'oba okoze kibeera kye kituukiridde, era n'olowooza nti waliwo ekikyamu ekiri wamu naawe. Omwagalwa, buli w'onaakola ekintu ekyo kiba kitegeeza nti obeera toluŋŋamizibwa kuva mu kwagala oyo akutuddemu, era kiba kitegeeza nti obeera teweekwata oba teweesitula mu ngeri ey'ekisa. Mu ngeri eno buli kiseera ojja kubeera nga ozannya akazannyo ka jjangu enkwekule eri ggwe ekitangaala kyo n'ekizikiza kyo. Oyagala okubeera nga osenvula okudda mu kitangaala. Naye buli kiseera ekizikiza kyo buli kiseera kijja kwesanga nga kiyita mu kajja ak'emabega. Katuyogere bwe tutyo. Omwagalwa, mu ngeri eno oyina okukkiriza buli kitundutundu kyonna ekikkola okusobola okubeera nga ofuna eddembe. Njagala era nsaba okubeera nga nkwaniriza
mukadde kano obeere bumu wamu n'omwana wo ow'omunda. Teebereza nga waliwo omwana akutuddemu. Oyo abadde yeekwese okumala ebbanga ddene. Oba omwana ono ayinza obutayeraga mu lubereberye, naye osobola okumukoowoola, osobola okumwaniriza. Naye w'omwaniriza beera mwerufu na muggufu eri ye. Kkiriza omwana ono asobole okubeera nga akulaga ekizikiza kyo ekyamabega, ekizikiza kyo ekikkola, ekyo ekikyakulimu. Omwana oyo yandiba nga akaaba, omwana oyo yandiba nga ali mu bulumi obuteekanika, naye kino tokifaako. Gezaako okulaba nga obeera muluŋŋamye eri ye, beera omuzadde eri ye. Mulabe, w'obeera nga ofuna empulire ey'obwangu eri omwana eyo, ky'oba okola. W'obeera ng'osobola okumuwambaatira, muwambaatire. Abaagalwa, waliwo ensonga lwaki ebikolwa eby'ekizikiza mu bulamu bwammwe bijja. Mu ngeri eno, kkiriza okwate oba owambaatire omwana ono mu mikono gyo. Tunuulira omwana oyo mu maaso ge. W'onaakikola omwagalwa, ojja kubeera nga ozuula nti mu mwana oyo waliwo ekirabo ekitenkanika ky'ayagala okubeera ng'akuwa. Ayina ekirabo eri ggwe, ekintu ekirungi ennyo eri obulamu bwo. Mukadde kano, kkiriza ekirabo kino era oweebaze omwana oyo. Omwagalwa, omulimu gwo ogw'omunda kwe kubeera nga otunuulira buli kanyomero k'ekizikiza ky'ekikula kyo. Mu ngeri eno oyanirize omwana ono ow'omunda asobole okubeera ng'avaayo. Kino kye kitegeeza okubeera nga okyusa entegeerayo, okubeera nga ogijja mu mutwe ogutuddemu ettumba n'ogikkiriza mu ntegeera etudde mu mutima. Omwagalwa, twagala tukutegeeze nti omutima tegulina lutalo, tegulina lutalo lwonna na ttumba. Naye omutima buli kiseera gubeera gulindiridde. Kubanga omutima gutuuka mu buli kanyomero kw'ekikula kyo. Ekyo kye bayita entegeera, kye bategeeza amaanyi ga bulamu, Christ energy. Ekyo kyonna ky'okola eri ggwe y'engeri gy'osobola okubeera nga naawe weeyisaamu. Sooka weeyise bulungi eri ggwe. Mu ngeri eno osobole okubeera nga oteeka ettaffaali eri ensi ekwetoolodde. Entegeera n'ekisa gy'oyina eri ggwe y'ebeera egenda okubeera nga eyamba okukyusa amayengo go, amaanyi go, n'okubeera nga otambulira mu nteekateeka entuufu etegeeza kiki okitonde okubeera kye bayita omusamize oba the light worker. Bwe kiri. Kino kitegeeza kukyusa mayengo go, si kubeera nga obeera nga owa obubaka eri abalala bwokka.
Obusamize butandikira kukyusa mayengo go. Mukadde kano abagalwa, bintu bingi ebiri okubeera nga bikyusibwa. Amayengo gangi ageeyongedde okubeera nga gesolosa eri ensi yammwe. Kino mutandise okubeera nga mukiraba okwetoloola sseŋŋenda eno yonna. Amakyusa gano agagenda okubeera nga gaviira ddala ku mutima, gagenda kubeera nga gateekawo enkyukakyuka, era ng'ekizikiza kingi ekigenda okubeera nga kirabisibwa eri ensi eno okuva eri obunyomero byonna gye kibadde kyekwese. Abagalwa, keeka akakunizo we kali. Abagalwa, ebiseera ebisinga kirabikanga ekizikiza ekingi ennyo, kikwata nnyo ng'ekitangaala tekinnaba kubeera nga kizaalibwa. Naye kino kye kimu ku kisumuluzo ekikuyamba okusobola okubeera ng'oyita mu kizikiza ekyo, okikkirize kibeere nga kisuukundibwa, okirabe, okyebaze era okyeggyemu. Kino kirungi nnyo era kyetaagisa nnyo eri abo bonna abalaba ebigenda eri ensi yammwe, okubeera nga musigala nga muli bumu wamu n'ennamuziga y'omutima gwammwe, musigale nga muli bakkakkamu, muleme kulamula nsi yammwe eya wabweru y'ekizikiza, eyo gye mulaba oba eyo gye ebaleeterwa eri omuwundwa gwammwe. Mu ngeri eno muwanirire okutegeera n'okumanya. Okwo kwe musobodde okubeera nga muva nga mufuna okuviira ddala mu ntegeera yammwe ey'omunda. Omwagalwa, buli w'onaayingira mu kulamula ekizikiza ekyo ky'olaba mu nsi, kiba kitegeeza nti oba olaba ensi nga eddwaniro wakati w'ekitangaala n'ekizikiza. Naye omusamize omutuufu, amaanyi g'omusamize omutuufu abeera muwanika w'amagezi. Mu ngeri eno ategeera obwamwana we obubeera mumutuddemu, nakkiriza n'ayeŋŋanga ekizikiza ekiba kitudde mu mwana we nti kye kimu ekyo ekiri wabweru. Kino kyekitegeeza abaagalwa nti okkirize buli kintu kyonna kibeere nga kijja eri obulamu bwo. Mu bulamu bwo obwagalwa, olina okukola ekyokusalawo kiki ekyokukola nekiki ky'otalina kukola, kiki ky'oyagala nekiki ky'otayagala. Kino osobola okubeera nga okikola nga okozesa empulira etudde ebuziba bw'omundaayo nga tolamudde. Osobola okukola ekyokusalawo ekyerufu okuviira ddala mu mutima gwo nga tolamudde ng'okozesa omutwe gwo. Onaasobola okubeera nga wejjamu okubeera nga olamula. Kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga owanirira amayengo ag'ekisa era gabeere nga ge gakuvaamu okubeera nga ogagabana eri ensi. Abaagalwa, mulina okujjukira nti buli kintu kyonna ekyo kye mulaba ng'ekizikiza, ekyo ekibadde kyekwese mu bunyomero obw'enjawulo,
kiyaayaanira ekitangaala era nga si kisanyufu kubeera nga kiri mu kizikiza. Kino nsaba mukikuume mu mmeeme yammwe ne mu ntegeera yammwe nga we mwetoloola nga we mweyongera okubeera nga mutunuulira biki ebigenda mu nsi yammwe. Kino kye kitegeeza nti mugenda kubeera nga mununula ensi, naye mukkirize okubeera nga muwanirira ekitangaala kyammwe, amagezi gammwe nga temulamula. Yeyo engeri gye musobola okubeera nga mumandwamu oba nga musika amayengo amajja ku sseŋŋenda eno nattimba. Kyekyo ekintu ky'osobola okubeera ng'okola buli lunaku mukaddeko, osobole okubeera nga obeera endabirwamu ey'amayengo ago amajja. Amayengo ago oba endabirwamu etafaanagana na balala. Njagala kubeera nga mmaliriza obubaka buno nga mbaaniriza okubeera bumu wamu n'obwannamunigina obw'endabirwamu ye batuddemu nga mmwe. Kye mulina okubeera nga mukola, muteebereze nga mukutte omumuli mu mukono gwammwe ogwa ddyo ng'ekifaananyi kye tukozesezza mu vidiyo eno. Muwulirize amayengo ago nga galinga ng'omuliro ogw'ekitangaala. Muwulirize empulira yaago nga gali mu mukono gwammwe ogumu gonna gw'oba osazeewo. Muwulirize okuyakaayakana kw'omumuli ogwo. Muwulirize ekisa n'omukisa oguli mu muliro ogwo. Ate owulirize n'obukkakkamu n'obwetengeredde obutudde mu mukono gw'omulala ogutakutte mu muli ogwo. Abagalwa, ekitangaala ekyo kibeera kireeta empulira ey'essanyu nga tekiyagala kubeera nga kyenyigira mu kusika muguwa oba mu kulwanagana kwonna, kubanga kiba kiva mu buzibaabwo mundaayo. Era nga nsaba oteebereze nga mu kaseera ako ojjudde era nga ekitangaala okuva mu muli ogwo kijjudde eri ensi yo, kubanga ekitangaala ekyo kye kitangaala eky'omwoyo gwo. Gwe kennyini ensibuko oyo, era jjukira okubeera ng'oyakaayakana nga ye, era wejjuze essanyu mu bulamu bwo, wejjuze eddembe, ozannye wamu nayo era ozannyiikirize ensonga eno ng'okozesa ebirowoozo byo. Leka ekitangaala ekyo kijjule obutaffaali bw'omubiri gwo. Nyumirwa ekyo ky'obeera owuliriza ng'okozesa ebirowoozo byo. Gezaako okulaba nga otambuza obulamu bwo okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwo mu ddembe. Onaabeera bumu wamu n'ekitangaala kino. Weebuuze gwe kennyini oba waliwo ekintu kyonna ky'oyagala okubeera nga okola n'obulamu bwo, oba ekintu kyonna ky'osobodde okubeera ng'okola mu bulamu bwo. Ebyo byonna by'okoze oba byewakola oba by'oyagala okubeera ng'okola, laba nga biri bumu wamu n'ekitangaala kino. Kiryoke abaagala okubeera nga onozaako. Gezaako okulaba ng'okola experiment na kino mu bulamu bwo bwa buli lunaku, era olabe ssanyu ki eriva mu kyo. Tokkiriza kintu kyonna ekiri wansi wa ssanyu. Abagalwa, tokkiriza. Mu biro byammwe eby'emabega, eddoboozi ery'okutya
dizze libakuumira wansi era nga libagunjudde ekimala. Tubasaba ke kaseera musobole okubeera nga mwesiga eddoboozi ery'essanyu, ery'empulire ery'essanyu, okusobola okubeera nga otambulira mu nsi ey'okwewuunya, nga weebuuza ebibuuzo bino wammanga: kiki kye naalibadde nkola mu bulamu bwange? Nkyukakyuka ki gye nsobola okubeera nga nteeka eri obulamu bwange? Gezaako okulaba nga ogenda n'ekyo ekiva mu ssanyu lyo. Kyanditandika ng'ekintu ekyangu, naye wekkiriza okubeera nga weebongera bumu wamu n'ekyo, era nakyo wekigenda okubeera nga kikulaakulana mu bulamu bwo. Y'engeri gy'ogenda okubeera nga oteeka ettaffaali n'enkyukakyuka ery'ensi eno. Mwebale nnyo okubeera kiki kye muli. Nsigadde nze muganda wammwe Yesu Mubw'Omuzimu ng'amanyikiddwa nga Joswa mu Runyaanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.